newankubadde Bobi Wine yatunyumiza ebyafaayo bya Nalukoola mu bufunze ye byamanyiiko, naye munnange kikulu nnyo okumanya Nalukoola mu bujjuvu, kubanga waliwo abantu bennalaba kati nga Rogers Mulindwa owa NRM ng'agezaako mukubamu ebituli, n'endaba Hudu Hussein nga bagamba oyo takolifayinga katwagala tulabe Nalukoola yaani, era in fact nga bo bajjayo kiri ekya Mr. Dandi mbu Bobi Wine kadi yagiwa muyimbi munne backup artist. Naye fena tukimanyi bulungi nnyo nti omuntu atalina byafaayo kitegeeza nti abeera takola makulu. Buli muntu yenna alina okuba nga alina ebyafaayo. Kati ebyafaayo ebyo tutusinziira okumanya omuntu ono ddala abeera asaanidde okumukwasa obuvunaanyizibwa nti anaabusobola, kubanga ebyafaayo bisobola okubeera nga binyuma oba nga tebinyuma. Ebyafaayo biyinza okuba nga bibi nga byakko, ebyafaayo bisobola okubeera nga bibi nga byakko, kwegamba nga kati ng'ebyafaayo oli singa akugamba nti ffe twateranga okwambala engoye ebyambalo by'amagye g'obote ne tugenda ne tutta abantu enkeera ne tubijjamu ne twambala engoye eza bulijjo ne tujja ne tusaasira ne tukungubaga n'abaana be twasse. Kati ebyo ebyafaayo bibi, ebyafaayo bibi nnyo ebyo. Teweerabira Hillside View Apartments ku Kasozi Jjanyi okulinaana Church, Ntebe Road, Kajjansi oba Ennamulanda oba Ekitende oyita, era nga apartments zirimu buli kimu, amasannyalaze kwegali tegavaako, security eri gguluggulu, okusa n'okubeera nti wifi weri ya bwereere, ate gwali ku airport kasita otonya ku kisaawe Entebbe nga wabuukinga ne Hillside View Apartments, transport wa bwereere emmotoka ekukimaawo ku kisaawe. Timu Property Consultants Limited nabo gye bali nnyo bakubireko ku nsonga z'ettaka oba ku nsonga z'okuzimba. Okukusa n'omusawo waffe waali nnyo gwe alina endwadde ez'enjawulo, temufa na ndwadde. Abantu ennamba bankubira wano n'enjibawa. Ennamba zange weeziri awo emisembyayo 73 endala esembyayo 15. Alright. Kakati Nalukoola yaani? Ani Erias Nalukoola owa Nuupu eyawangudde akalulu Kawempe North by election. Era nga Nalukoola mu bufunze ono nga sinaba kubeera nga nkulambululira, ky'oba omanya nti yadropingako oba emisomo yasooka n'agiteekako ko wansi mu kaseera akamu n'agiteeka ebbali mu senior 2 nga school fees teziriiwo. Era munnange n'agezaako ko okukooka mu music nga Mr. Dandi, era nayo munnange nga tebijja bulungi. Kati twagala okumanya omuntu w'abantu yaliwa, kubanga ebiseera ebisinga obungi tutera okubeera nga twemulugunya ku bantu abo bakaali simaati be bagamba be bategeka, abatamanyi ghetto, abatabadde mu ghetto life nga tebamanyi bulamu bw'abantu, tamanyi ti school fees zibula. Kakati munnange obutakumalya biseera, Erias Luyimbazi Nalukoola ono senior lawyer ajjudde emirimu, era nga abaddewo mu byobufuzi guyinza okuyita seasoned politician, abaddewo ng'akola emirimu nga mu bifo ebyenjawulo nga bwe ngenda okubeera ng'akunnyonnyola. Era bw'atyo yawangudde akalulu Kawempe North by election, ekifo munnange kyali Mohamed Segirinya. Era nga munnange bw'atyo azze oba yakwatidde Nuupu bendera, era ekyali waggulu nnyo. Kakati munnange Nalukoola ono yafunye obululu 1,774. Olwo munnange n'akuba eyabadde amuli ku lusegere, era eyatukubizza emigga emingi ennyo ne Kawempe eyo, omukyala owa National Resistance Movement NRM amanyikiddwa nga Farida Nambi, bwena kutegeezezzaako nti ye already yakkiriza dda ebyabaddewo ng'Opondo n'abalala bakkiriza dda nti bannange kituufu. Kakati munnange omukyala ono yafunye obululu 859, era
okutwalizamu bonna babadde ba candidates 10 mu race. Kakati Nalukoola yaani mu bufunze? Ono nno yazaalibwa emyaka 42 egiyise emabega ku kyalo Kirokole, Kawempe 1 parish. Nalukoola mutabani wa Swaibu Serugooti Kajjankemba, maama ye Madiina Nantongo, era nga ono munnamateeka awedde emirimu, era nga emirimu agikakkalabya egy'obwalooya. Kakati alina bachelor's degree mu mateeka okuva e Makerere University. Nalukoola ebiseera bye ebyasooka mu kusoma yayita mu masomero nga Kawempe Islamic Secondary, Kyerima Bumeeya Primary School wamu ne Kawempe Muslim Primary School n'amalala nga betugenda okubeera nga tulaba. Naye olugendo lwe mu kusoma lwasooka ne lukyankalanyizibwamuko nga ensimbi muganda wange zibatimaye, era kino kyamuleetera okubeera nga ava mu ssomero. Mu kiseera ekyo yali asomera St. Paul SS Mpereerwe nga kyajje agende mu senior 2 awo sente we zaabulira. Bw'atyo n'asalawo okubeera nga akola nga buno gamba nti ayiiya, yagamba nti yali akola ku dduuka erya anko we, era eyo nno gye yasinkanira abayimbi omuli Bobi Wine. Oluvannyuma Bobi Wine eyafuuka ate munnabyabufuzi. Kakati mu kiseera ekyo ng'ali Kampala ayiiya, Nalukoola bw'atyo yayagala nnyo okuyimba kubanga abayimbi nga Bobi Wine bamu-inspiringa nnyo, bamukwasa ekinyegenyege, era yatandika okubeera ng'agezaako okuyimba wansi w'erinnya Mr. Dandy. Yagezaako okuyimba nga ayeeyeza ennyimba z'Abajamayika, naye munnange ekirooto kye sayidi eyo mu kugezaako mu entertainment industry kyaliwo kaseera katono, era bw'atyo n'asalawo okubeera nga addayo okukakkalabya emisomo. Mu 2021 bw'atyo nga asazeewo era nga mumalirivu okubeera nga yeeyongerayo okukakkalabya emisomo, Nalukoola yagenda n'asaba ekifo mu ssomero eriyitibwa Nile SS. Essaawa eno liyitibwa Kinaawa High School, era eno munnange gye yamalira senior ey'okusatu n'ey'okuna, era n'afuna first grade. Oluvannyuma n'agenda Kawempe Muslim Secondary School. Twasomera ku masomero lyerimu A-level, nasomerayo A-level by the way, Kawempe Muslim. Kakati awo n'agenda Kawempe Muslim A-level okubeera nga munnange agikwasaganya, era eno yali head prefect. Mu 2004 bw'atyo n'akola, era nga amaze okubeera nga afuna kuli A-level yakolera ddala bulungi nnyo, n'afuna 4 ne distinction mu general paper, era kino munnange ne kimutwala okuba nga agenda Makerere ku gavumenti okubeera nga asoma amateeka. N'agenda mu law school ey'e Makerere. Kati ng'ali Makerere yali active nnyo, yali student ali active ennyo, era ng'ate mukulembeze. Yali akolanga guild representative in the students parliament, era nga akolanga minister for justice and constitutional affairs. Kakati Nalukoola ono mu 2008 yeesimbawo ko kuba guild president e Makerere, naye ne bitatambula bulungi, teyayitamu, era bw'atyo Nalukoola yakolako nga youth councillor wamu
n'akolako era nga deputy speaker owa Kawempe division mu mwaka okuva mu mwaka 2006 paka 2011. Kati olwo ng'amaze okusoma diguri ey'amateeka 2010 Nalukoola bw'atyo munnange yagenda n'asoma postgraduate diploma mu legal practice ku Law Development Center. Mu kusooka yalina akakwate oba yali affiliated with the Democratic Party DP, naye oluvannyuma n'avaayo mu kibiina era yakola mu kiseera ekyo ng'ali mu DP yakola nga National Legal Advisor w'ekibiina mu 2023. Kati eyo yavaayo mu 2023 yaviirayo omwaka ogwo oluvannyuma lw'obutakkaanya na ndagaano ekibiina ekya DP Mao gye yakiyingizaamu n'ekibiina ekya National Resistance Movement. Kati Nalukoola kariya ye oba legal kariya ye nga munnamateeka ebaddemu obuvumu obw'amaanyi era nga alaga musajja mukozi nnyo ono, nga y'omu ku abo bwe tumanyi ababadde balwaniriranga eddembe ly'obuntu, ababadde balwanirira constitution yaffe eya Uganda okukosa n'enfuga ey'amateeka, era yafuna experience nene nnyo. Yakolako ne Ocheng okukosa Harimo Ngasho and Company Advocates, okukosa Mayanja Nakibuule and Company Advocates. Oluvannyuma n'akola faamu eyiye, emanyikiddwa nga Nalukoola Advocates and Solicitors 2016. Kakati nti obumanyirivu bw'alina nkutaputa amateeka buno bubadde bukulu nnyo mu kubeera nti nno akwasaganyiza oba abaddeko mu kukwasaganya emisango eminene oba high profile cases omuli n'ogw'okuwakanya ku challenginga mujjukira mu 2017 nongosereza mu constitution oba constitutional amendments 2017 era nga wano baali bagezaako kubeera nga bajjawo presidential age limit. Mujjukira mu kiseera ekyatogikwatako bagezaako kujjawo emyaka 75 egyali girabikiddwa mu ssemateeka nti omuntu yenna bw'abeera mu office, katugeze mu kiseera kino twogera ku president nti president yalina kukoma ku myaka 75 era nga bwekityo bwe kyali nti omuntu yenna bw'atuuka awo kitegeeza nti agenda kuva mu public service. Kakati olwogikwatako awo Museveni yali emukwata era Nalukoola yali omu ku abo 2017 abaali mu nsonga eyo nga bawakanya togikwatako. Kakati munnange ku buwanguzi bwe yakatuukako nga omubaka omujja owa Kawempe North bw'atyo tusuubira agenda kuba ayongerayo obumanyirivu bwe mu mateeka era nga okusinziira ku kapasite ye mu by'amateeka kitegeeza nti agenda kwongera okubeera nga alafuuba n'okulaba nga obwenkanya bubaawo wamu munnange n'okulwanirira eddembe ly'abantu bannakawempe North. Kati mu bufunze ebyo bibikwata ku Nalukoola kubanga omuntu ajja kuddaawo enkya muwulire nga bali ku talk shows bagashumba baani nga batandise oyo ebyo byebyo. Kakati kiba kyetaaga omuntu kati ng'oba Gashumba oba n'abo bonna ba Hud Hussein n'abalala nti buli bwe boogera balina okusooka otubuulira profile yaabwe nga teriimu kulimba ate nga teriimu kutta bantu, teriimu kulya mu bantu lukwe, teriimu kubba ng'eya Nalukoola. Awo tujja kuba tukola ki? Tubawuliriza.